po jako akawuwo. Lunaku lwa kusatu akanyomero omukulembezewo mujjako akawuwo. Ndi Barbara Nabukenya okakwanjulira. Olunaku olwaleero gwenzize naye ono inginiya bamuyita inginiya Eng.Steven kaweesa. Inginiya wetwogerera nga kati nno nga ssentebe wa LC esooka Katooke Zone B. Naye ng'ate amazzi galabika nga gawanvuye. Ngenda sooka mukuwe yeyanjule n'oluvannyuma tweyongereyo. Amanya gange nze Eng.Steven kaweesa era nga professionally ndi inginiya mulamba ow'amasannyalaze ate era nga yenze commandant ow'ekibiina kyange ekya youth power. So nsanyusa balaba aba ABS. Eng.Steven kaweesa nandibadde nga singa songa si ya myaka nandibadde saawa eno nga yenze ntwala eggwanga lino ng'omukulembeze waalyo, wabula obuzibu nasanga gye buvudde emabega gyali emyaka gye gyandeetera okubeera nti essaawa eno ensoma lwaki mukyalaba President Museveni nga yakyo atwala eggwanga lino mu maaso. Banaye mu Uganda omukulembeze mwali era yenze gwe mutunuulidde mwenna kaakano kati gwe mutaddeko amaaso gammwe Eng.Steven kaweesa. Bantu balina katemba gwe batadde mu nsonga y'obukulembeze ekintu ekikyamu. Abantu olw'okuba nti bakuza amannya mu bifo ebirala bagenze ne balowooza nti basobola otwala eggwanga lino mu maaso, ekintu ekitali kituufu. Ngenda kukozesa obukodyo obw'enjawulo okuwangula akalulu akajja okubeerawo akobwa president. Yenna anaavaayo ne bamulangirira mbu yasinze, amawanga gonna gajja kuvaayo gayambe Uganda. Olowooza tewaliwo ebifo by'obuuse bye twandigambye nti oba kale wandivudde ku bwa ssentebe tukulabako nga meeya oba ekifo ekirala kyonna nga tonnatuuka ku kyaba president? Amazima gali nti okwagala kwange kwonna mwandiiza n'obutandabako mu kifo ky'obwa ssentebe kukulembera Uganda. Kidamu okwagala kwange kwonna kukulembera ggwanga lino Uganda. Tutuuka okubeera nga mu mbeera eno emmere tunoonye Uganda eteekeddwa okuba nga gavumenti ng'erina emmere yaayo, ng'erina emmere yaayo kuba abasibe bwe bali bangi kikiba emirimu gyabwe. Uganda eteekeddwa okuba nga erina emmere kuba Mukama yatuwa ekirabo. Tukwata bukwasi emisigo ne tuteeka mu ttaka ne tufuna emmere. Ekyobugenda kisanga wa kikyobugagga ekisooka nga tunaba kutunuulira bya bugagga birala. Okukwata ensigo bweti tuteeka omuti mu ttaka ne tufuna muwogo, ne tukwata amalagala ga lumonde ne tugassa mu ttaka ne tufuna lumonde. Ekyo kisanga wa obwa ssentebe buno obwa LC esooka owakabumalako ebisanja bimeka? Lwakuba nti okulonda kwe kwali kwalwawo andibadde nabutuulako dda. Ekira gavumenti njebaza nti we yateekateeka okulonda Eng.Steven kaweesa nenyimirirawo mpezezza omwaka n'emyezi nga giigyo. Ekisinde kyo bakiyita youth power? Yes. Youth power kyeki? Youth power kyekisinde, ekisinde kyange Eng.Steven kaweesa era nga yenze komanda w'ekisinde ekyo. Lwaki ndi komanda w'ekisinde ekyo? Tugenda kulwanirira nkyukakyuka. I'm the only commander of all the youths. Amaanyi ga president ogambye amaanyi ga president ga muli bavubuka? Bavubuka. Ekitegeezo ogoberera president Museveni. Era bamuleeta obuyinza naye yatwerabira. Ogamba otya omuvubuka nti parkinga piki nga tomuwadde kyakulya? Ogamba otya omuvubuka nti parkinga taxi nga tomuwadde kyakulya? Ogamba otya omuvubuka nti va ku street kubadde weeyiza nga tomuwadde kyakulya? Gavumenti eno
erwanyisiza nnyo omuvubuka ate nga yegireeta mu buyinza. Time abavubuka mufunye commandant omulungi ennyo nga ye Steven Kaweesa. Kabonero kano kategeeza ki? Kabonero ako buli wenkalowoozaako amazima nsanyuka. Abantu bakoze obubonero naye teri yali akoze kabonero kano okujjako Steven Kaweesa, komanda wa Youth Power. Kabonero kalaga nti ffe bannambeemu sitandikangako nenkwebera bwe mba ntandise sibeerangako namba ndala nambeemu. Steven Kaweesa teri yali akikoze kino bagitya eriko nanyiniyo yenze. Mubalaba abamu bawanika engalo bbiri nti ffe tukwata kyakubiri tetwagala bifo birala, abalala ne bajja ne bawanika nti bo baagala kyakutaano, tebaagala muntu n'omu azannyira mu kifo ekyo. Luba lunaku lwakusatu omukulembeze mujjako akawoowo. Ndi Barbara Nabukenya.